Be locked in such a way that nebo oyagala okuteekamu abantu 10 tebajjaamu mu kibiina baakizimba ne bakilookingira mu theatre mode n'entebe nga z'abantu 5 nga kati abalala tebalina we bajja kukola ki kucuula ffe Makerere twatuulanga ne mu ddirisa ekyali bwetyo oba bwe yagenda biri ne nzija kati bw'agenda otunnyonnyola ngaga nti you need artisans balwa omushana abagenda okuteekako engalo bafixinge bakole to do. Naga unfortunately we are training supervisors abajja okusupervising nabo beetaaga naye you need people that do. Kati Mwami Museveni bwe nabadde muwuliriza, for me I was looking at the whole concept. Okay, osasudde abasomesa and I'm happy about teachers being paid better. I'm one of them. Naye, how have you walked the journey? Amasomero ago gy'osindika abasomesa ba science. Let's start at the basic level. Bagenda college. Chalk and talk. How many of our schools have we equipped with laboratories? Across board. Ogawe lab, ogawa amazzi, ogawa amasanyalaze. For those equipment that you've sent there to be able to work. Mobile labs. Okay. Bwomala no bagamba nti oyagala computerization ne ICT. There's been a move. Mukwano gwange Nyombi Tembo yali angamba nti ebimu ku bye bakola mu bagitani eyo agency gyakulira rural. It is rural something, not electrification. Of course, electrification. Communication something. Yeah, in communications commission, na each kutwala computer. Si computers oka. It is actually supposed to support communication across the rural areas. Wanoto waliwo mulongo kati yanga anti wabwe ebimu ku bye bakola, which is not their core mandate, is kugabira masomero computer ziberewo. Ne in a further interaction no officer wo mulala atali ye ku CEO level yanga nti ne twina je tuzitwala ne bazibikkako ekigoyi konze lwaki buli wamu twetaaga computer tuwaya amasomero tegayina masanyalaze nga computer yazze ne bajambaze ekigoyi ne bajibikkako nga esomero terina ki masanyalaze. So as you promote this basic science, ngoyagala teacher XYZ agenda asomese, have you even facilitated the system aberenga abikola? At that level bwe tuvaawo ne tudda kweddako, which is now the more serious. What are you doing with the science? John akugambye the trained obateekawa. It is not enough okusomesa omwana biology, chemistry, physics, nuclear science akole chi. We go to the next training level. This country was rich with technical schools. Ezalizi training abana emu kubiyoye kichwamba jebayo cheda abana aba ADF, or as we say kichwamba ezo zafa zonna zigenze zifa bazituga bazikwata mbulako kibazo kichwamba bogiyitako simanyi biri munda naye wabweru erabika bulungi kati. Okay. Nenga zemo kuba ndoza government yalina program yokuli ebadde ye reviving, revamping. How many people do they admit now? Because technical institute says zali training. I have had a fight with mikwano jange abali emengo. One of the latter day most equipped technical schools mu ggwanga lino yali Masaka Teko. Masaka Teko aba Germany na aba Japan bali bajiwadde equipment nga bajiwadde investment to a level of a university, but that offers technical skills and a diploma. But twajijjayo mu government ne tu receiving ebyaffe ne tugiconverting ne fuuka liberal arts university. Bali bawa advise nganti bwe muba munasigala nabe batu basaba mugireke ngaki ngateeko awe badde ffe tujja ba supporting nganti twagala liberal arts university. Agamweraba Kyambogo Polytech was one of the richest technical institutions mu ggwanga lino
n'okutraininga. Twalina ba scientists abali trained as trainers of trainers Kyambogo bayitirivu obungi. But converting into a university, the requirement to teach at a university as a teaching assistant is a master's degree. Basajja ba Katonda bayina obukugu ne training. Nenga requirements ezisomesa mu university tebakola ki? Tebaziyina. They have been shoved out. Abasinga obungi. Ne tuleeta abayina PhD, abayina theoretical concepts ezisobola. Why did we choke Kyambogo? Ngegwanga erikyanoonya ba artisans ne affiliate colleges ezigenderako. Kati bwe tutuukaawo wonna, then what do you do with them when they graduate? Tuina innovation labs, tuina projects ze bakolako, tuina apprenticeship ngegwanga nti Romshana doctor a graduating nze e Makerere nti dream ye kubeera heart surgeon, katumukwase basajoni b'emitima mukaaga baberenga he's an apprentice, abasitulira tray, abasitulira ebikola nga naye asoma akola nabo. How many of these do we actually use at that level? Tuina factory replacement policy, but tuweereza abaana baffe abasomye science. Tuina betugamba nti mwe mugende mukole mu kitongole gundi. Tuina amakolero agabakozesa oba tusomesa tubateere ensi ne internship yokka. Where? What are we doing with them? What are we doing about this science training? Olwalira amagye gatekinze over bakita ki okola enguudo n'okukola ki. How does that help the science? Ba architects baffe ba good. How do you get them to get involved? Ngate mwina na national companies, because Yugoslavia, with all its failings, churned the biggest number of engineers in Europe. Abali civil. Era ba engineers b'enguudo abasinze obulungi mu myaka 3 egya Europe bade bava Yugoslavia. Ngo bagamba nti mugende ne babakwasa government company bagitanga sijijukira. Is it Enago or Augusta? One of them. Ne bajibawa, ne bagenda ne bakola, ne basaasaanira ensi. Do we have a placement policy? Ne tugamba nti tulina ba engineers 30 tubaweereze China, tubaweereze Algeria, tubaweereze Morocco, tubaweereze Gindi bayige. Abalala kwa 40 ge tuweereza 30 tegajja kudda, 10 lijja kudda li impacting wano. Oba tuli mulwali, we shall teach science, we shall teach science. I mean, what's the ultimate vision? Where are we going? Oba to rewarding a teacher. Which was on the answer. Nafune esimu nga waliwo mbuuza ngamba bakugabira esimu. Someone called me. Eriye yali angambye nkutwale ku Silver Springs Bugolobi akugulire kaawa. Biwayogera wano last weekend. Very good. Ne ate n'atampa simu ye. Very good. Thank you. Nafune esimu ng'oli ambuuza nti mukuru Kayanja bweba namuwo bwa director general bw'ekitongole ekibega kinakola. Nagamba isi kirungi kyayina ye muntu wa practical uja security. Yes, ichachimanyi kuba munsko because that's acquired experience. But advantage jaina jena kalaba as a manager mu kusinga abalala is chatamanyi abuza. You will seek opinion. Chatamanyi chatari sure. Ninga oya singa ate oya tebe zantamanyi ngano kumanya takoze eki tabuza tamanyi because yaloza amanyi. And indeed the experience janafuna ku managers nga nchiyigira ku mukuru Kayanja where he doesn't know he will ask. Now ba managers mu public policy abatamanyi ne babuuza abakugwa abamanyi, they tend to perform better
than abalowooza nti bamanyi ate nga n'okumanya ebiseera ebingi tebamanyi. So bw'oba oyogera ku mukulu Museveni kye yayogedde otandikira ku basics. How would you pronounce public policy? Mitendera ki gy'oyitamu nga tonaba kulangirira enkola government ob'eggwanga gye linaatambuliramu. Because mulina okubeera careful. Oyinza okwogera gwe ne weerabira that you are a public leader and you create a lot of instability. N'oleetawo ekizibu. Olaba ekyabadde ettake ono president wataka okugoba abawa amagezi central bank enkulu ku bya monetary policy. Ebbeeyi y'ensimbi yattake yagudde instant. Ekitegeeza abantu bangi nnyo baafiirirwa ensimbi zaabwe because waliwo areas eziri sensitive. Lwakuba ono akolera mu economy y'okweyiya. So osobola okwogera ekintu ne bwabeerawo damage naye abantu ne batajjira bakasita boda zeeyongera. So you begin from there. I will give an example mu public service gye mbaddemu. Bungereza DFID ekitongole kya Bungereza ekiwa obuyambi kyatuwa obuyambi. I don't remember the dollars of $15 million okuyamba URA to modernize its IT system. Bino byokukozesa computer mu kusolooza emisolo. Ayali Commissioner General yali Albright. Commissioner Customs Asland. Yes, Commissioner Customs I think then was ono mchala Aren Kajina. Naye nga bano bagenda kugula zi computer bakole software but nga tebanaba kumanya kiki byetaaga. What you call the because you get a solution mu IT ngo osobola kumanya kiki byetaaga oyo okubona eki uprochualinge solution. Bino byabado yogerako nga ne border posts enyingi tezina na masanyalazi the entry points. Naye ono ayagala kukozesa kali magezi mu kusolooza emisolo and indeed byakola pusinga ekyakusijja kukigenda wala. Now what you have now eri mukulu Museveni nga bwabyogera yenjogera y'abamakanika ini muluka eno yetaka kusitula. Tunakubuulira ngo ine muluka ya wansi oyinagamba ine muluka yetaka kukola ki kusitulamu. Kusitulamu. The vehicle is 5,000 cc agamba ola tenywa enywa nnyo twetaka kugisala. Waliwo yagambye embu bazikiza n'obutaala very sensitive zimbo kuba hampu esirika aganti bwogenda maaso yaga nedda buno tubujjemu okuba hampu zonga bwokola wane motoka bwe zaatuukanga wano ezaali sensitive nga bwejja eina temperature auto temperature meter eteekako nejjako AC neekola biki kati nga bwe batuuka wano kye basooka okujjako nti nti olugijja mu bondi nti ako kasensa tukajjako nti kajja kunywera amafuta. That Mark 2 yango my Mark 2 weyajiranga ezemoloka zina katali converter kiki bloke kirimu exhaust pipe eyo baluche bikola I think to do with emissions nebirala olichi asoko okwabya nga bino binywa amafuta. So ye mukulu Museveni atunulidde enguudo z'okubambi instead of okulowooza kukola enguudo ayagala moloka responding ku nguudo. You get so moloka clearance ya wansi gisitwe no you work on roads. Obagula moloka eyaki eyagikola eyamanya ite yagikolera ekyo yagikolera kudduka ate ku nguudo ezire za highway enguudo ezina speed limit ngeri 13 14 teyagikolera these off road kati ye nkola gyakola ki ye nkola jajjirako ya nkola ya makanika si nkola ya knowledge ekola moloka so and boyagala ku discussing this topic nonya mind ya mukulu Museveni kulwacha ayogera kino gotofaayo nnyo kyayogedde but nonya what is his mind and I'm lucky nti naliko officer mu lead officer mu bya strike za makerere one nga ago wale ngomale tango obuvuyo katigera fo therefore gendo okoleki obusotinge kati nentwala delegation yaba Mwasa
speech ye eri mwe wa professor tugenda kubongera emisala bino yabade ayogere ya science his reasoning ojimanyi muli batono there were witnesses it is easy kubongera milioni 15 it's okay zino zemwagala tujja kukola ki kuzibawa era na wale bapayo yagamba bayo beka batano abo nabako noko milioni tujja kuzibawa kati alemegamba nti yabongera emisala because yalabo omugaso gwa science oyo yalabo omugaso gwa professor I am a witness sali na mita ngazisuka 3 je ali atudde ni muri kumpi nnyo of course and the skills bakwogera muri kikolo nga bakiriza bakwogera bali abasoma abagenya abaze nagamba mwe temufayo mwe strike mujimirize isente za mwenda kuzibongera nga muzetaga why because muri batono it will not destabilize the wage bill but sagala kuzibawa nga kulwa strike nja kuzibawa mu phase 3 this three financial years the minister of prime minister ali mukulunse bambi rubanga nabalala phase 3 but bwenzibawa because you bwenzibawa nga kiva mu strike na abasomesa abalala bajja ku strikinga. Those are his words. Kati mukanziba we naye mukasirise bali na bali mukola ki because abasomesa babana strikinga banji right ate we mpa abasomesa nabo nga ba striking robunji bwabwe na amaje gajja kukola ki gajja kwetaaga kwegugunga ate nga nabo ki nga nabo banji. So therefore his problem bino na yayogera is the wage bill. That is his problem, management of the wage bill. And nanzi jukiza ifa bakulira mchalo omusajja bwatunde ente mukatali aro abana bagenda kusomero ya kwata sente nabagamba nze nyine byange byengendo okukola biri classified ente njije mu milioni 2 kati nze mumpeke mitwaraga 2 1.8 izo zamwe kati murayengereje mukola ki je muzibagana kati omukazi na abana bwe mutandika okubona abona efizi onagenda makobolezi onagenda wawe agenda nga muzitema mananga tezikola kikasaya agiye kwa amatwala gaga 2 ezokunywa omwenge n'okulya oba mbizi oba nyama kubara nga 2 agateka munsa ngagenda kunywa omwenge kati mu musigale nga mubona abona naki nabata bakoze atute 10% yo but you see ngomwana kimanyi ntezimala eri amanyi ntezimala because mwina wa university atwala 50%. So yeta yagala kuyingira ngereje mutematema 1.8 amanyi abalekede crisis nkastajje kwaka kagenda okunywa omwenge mbwe. So kati ye mukulu Museveni ku sente za economy yajja kwezize bala olaba mukumanga chivumbi zaita classified zili customer okuzijja ko muwanga ko chivumbi afumura minje eri mu committee ya parliament ngaga nti to drawing a curtain classified yo tanaba ye ka story yajja kwezo omwenge gwe mwa basigade kati mubona kati kisibu chaina ate na tatu yingirire eno nangama nakana katulekedde atayagala ngeri je tukola ki je tukamanaging, and that's why we are having a big problem now. How do you so we are dealing with management of okuyiya because mukulu Museveni is not a guerrilla kamana ngabo yali yayagala kututambuza engeri je atambuza ngaluwero. No, here you are dealing with management of a state and attach managing by kuyiya. So you would begin with a consultant. Toteka ku consultant ngatona kufuna kizibu. So you begin with the definition of the problem. So if singa badenga ali modern manager yanda badabuza, what do I do to increase output of scientists? That's a problem. Not increase the number of what? The output. Yes, the output of scientists ndaba zikendera in relation to the economy. So what do we do? Kat then the consultant nalioka amua solution. So now kat solution ya mukulu Museveni eriku the teacher. He's talking about it. Nto kongera wa masayansa mu economy, you begin with the teacher. The enhance, no, not the motivation of a teacher. Actually, child co is the motivation of a teacher. Over motivating otya. Arena laws and to motivate the teacher only deals with the salary. There are factors nyingi which deal with motivating a teacher. Na wakade sija kola chi sija kuzigenda munyu. Then we have to call the elasticity of supply and demand. This is simple economics. Senior 5, senior 6.
are bangamba yakyala yuko mu classes ezo. Oh, yes. Yes, because you may be exposed with knowledge and not injected with it. Those are two different things. Nti omwana bw'omugamba at senior 4 nti owajjaji busasula nnyo. By the time omwana wafuukira judge, what is the supply of labor? Kate bwafuuka judge owajaji nga tebusasula, what happens? O afuuse judge nga omulimu omulala gwe gukola ki? Gwe gusasula. So wato kyamuzaayo. And this is deals with manpower planning. So bino makere yo badola ne badeko ya science baletanga courses mu public university okusinzira ku manpower planning. That's how they used to do it. We need this in the economy. And now lastly, mkuli chibazo, we have what we call knowledge generation, okuleta amagezi, and research. Then we also have what we call applied knowledge. Kati onaleta research nafuna amagezi amapya ata gasomesa. Then bwamala ogasomesa n'ogafuna, then ga applying. And I will give an example on technical colleges which are for applied knowledge. I went to Ergon College. Nga baba somesa to repair a fridge, air conditioning. Nenga nabana tebajimanyi. It's like you are dealing with Womshana in Wenshama or mujeyo mu technical college and you are saying are repairing air con. Nenga tajitulanga mu tajimanyi. They even didn't know the fridge. I'm talking about Mbale here. How many kilometers? They didn't know. And this one I faced. Ne college yo katebina. Teina air con. 3 hours from Kampala. Yes, teina na air con zino zenda wano mu radio Simba alete ina na fridge. And atomwana byo musomesa to repair, not to make, but to repair. This is how bad we are. So therefore ekizibu kya mukulu Museveni is if you want to output of teachers, like for instance nze ngenda ku dropping sciences nga class yaffe nze nalingi singa mu sciences. That one you can go and check in the Bugangari Secondary School. No, for those who are doing research, because you need to check this disposition. I was with Rutahigwa Kati MP, Rukunjiri Municipality. Eventually he became a doctor. For him he took sciences, and I can tell you they went through Heru. Because we had no laboratory, we had no facilities. Because I couldn't teach myself. These ones I could copy notes from Makowore Nebirala, but how would I copy into your laboratory Nebirala? So you can have that. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Arona. So finally, bonzikira second demo. What are you doing? What you deal with? Because what is Museveni looking at is the skill of teaching science. Do you even have that? Or ina no musomesa go someseza ngo ina nebyo okukozesa okumuwa skill ina somesa science. You see, Charles Adilinze waliwe yasose ne, what is the manpower need of the country? What is the strategic disposition of this country? Ngegwanga wawe twagala okulaga before you even go into these mechanics y'okugata n'okwawula soko ngegwanga ogambe kino kye twagala okukola okwachieving ekyo, because we have the NDP tuli ku NDP I hear 3 or something. Okwachieving ebyo bye twa desiringa bye twa dreaminga mu NDP 3 twetaga kola biki. You may find that we are even overpumping an area where our needs have not been vociferous. Onagamba teka kwe gali omuka omulala agamba netaga billions to compensate abazimba mukulu John wadde ofulumya munaye leero kibaza abadde very passionate nafuuka omuteesa nava ku bukubiriza niye ensonga ezisinga waziraisins yasoma arts nafuuka omuteesa ensonga ezisinga nazireeta era nzikiriziganya naawe mu submission ye empanvu gyokoze kuba ebibuuzo ebisinga obireese ate nga ansa nazo tuzinoonya naye nenjaga kugireinforcinga nti ekikwewunyisa abadde onyonyola ku mukulu wa Matters University ne philosophy ye
kakati ate kiriwo nti mufo ky'okutaiteninga ojusinge ku baana bagenda mu university ng'otaiteninga entry kati ate bategeeza nti ne principal emu nobanga ofunye principal emu twagala naawe ogende mu university mufo kyokugamba nti twagala 3 abasigaddewo bagende muki mu technicals and vocational schools. Tabagenda mu technical ayino kwa basiru. Asa siru. Naye the top queen should go to the university. Bagende mu other colleges and institutes. Generation and research. Kanabi soke tutunuulire madde mbalaba wano Fernando zatukkiriziganyanga kakando byagambye nti science tewali kwebuuza ate mukulu kibazo kino tekitandise kati ba blacksmith tubalabanga abantu abaali abaki abayokyanga ebyuma ne banyiye engeri y'okupampinga omuliro eyo nayo yali science, applied science. Abakola amaato n'amanya nti otunuulire n'enjuba bwe mba njagala okugenda Essese betuva wano tugoba wano bwe tuti tutuuka wa oyo yenna science. Naye ng'oyagala okutegeera obukulu bwa science, America bwe yalumba Iraq mu bimu ku bintu bye baakola baanoonya nnyo ba scientist baabwe either okubatta oba okubatwala. Era ne batuuka nti Germany bwe yalabanga abamu bagenda ababato naye nga naye beetaaga neega nti ono omushana siweerwa Shamaire lwenshama mu Germany citizen wa Germany ono newakubadde abadde yes tomukwatako ne bagenda nga babakola ki babatwala. Ne America naye ekigendererwa kyayo kyali kulaba onafu yota Iraq we yali etuuse nti esobola okubeera ne ba scientist abakola missiles aba Iran babatikola ki. Israeli target yayo si yakuteekawo front line na Iran naye noonya abo ba scientist baayo. Era wetwogera olwaleero ndowooza gogambye nti oli alina ki emamba na biki ebigenda mu faamu eri scientist waabwe bamukuuma ki namundu butiribiri afuuka national asset. n'Abamerika nakyo bwe kiri. Tuyina wano omwana enzwalwa yewammwe Bukiga ali mu bagita NASA. Yes. Naye n'okujja wano ewaabwe e Uganda embassy erina okubeera ng'eri involved najjirako n'abakuumi abali special kuba baga nti eggwanga lyammwe nga bwe lifaanana temuyina buvunaanyizibwa butegeera bantu bano ab'omugaso. Just hold there. Omanyi ekyo kye bayita okukuuma national assets. Abasajja Abangereza bwe baali kuno nga bakola makerere naga nti bwe mufuna cream de la cream yammwe mujiwa n'obusobozi okubeera mu environment eneebakkiriza okulowooza eneebakkiriza okukola. Wano bayitawo Katalemwa Makerere University inawo estate bweziba zikyali weri baali bagizimba erimu emiti erimu space abaana gye bazannyira abagenda ekabanyolo ku Agricultural Institute ya Makerere nayo ng'erina space naye abasigadde ng'eriyo n'abasula ekkololo. Makerere is one of the agencies ne Mulago ezina poloti n'ebizimbe ekkololo at your topmost thinking level. Sebo yogera ku myaka ne tukola ki nabyo 5 7 egiyise poloti ezo nezisinga bazitunze Katalemwa land yali esigaddewo ndowooza for redevelopment ndowooza president yalagira newakisoma mawulire president yalagira Betty Amongi ngali mu lands bagiwe lihamu nekyankwanzi Makerere yayita kabalidirewo the university needs so much land. Kati Akanabi gye navuddeeyo gye nabadde nkugamba nti okay you're thinking about infrastructure ne science twogedde ku laboratories twogedde ku ki but bwe bakwata omwana nabagamba eddwaliro ly'Ekiryandongo mbadde client waalyo buli lwenkoowa ku luguudo lwa ggulu Kampala nyimirira Ekiryandongo n'enkyalira hospital natuukawo ngambuuza omuvubuka namusanga nga muto nnyo about 28 towards 30 nga doctor amugamba yine buli lwenzija wano sikusanga nangamba kibazo
wano siinaawo nnyumba. He's a doctor deployed in Kiryandongo. Nangamba wano siinaawo nnyumba, siinaawo wensula. Omwana wange bwe naamuleeta wano agenda kusomera wa, nange njagala owange asomera owuwo gy'akola ki, gy'asomera. Yagenda okumaliriza nga either ayina kusula bayitawo Hoima oba kudda Kampala. That particular one I was talking to yali asula Maganjo ku Bombo Road. Nga therefore asobola okubawa ennaku 2 mu wiki. Najja n'afuna lodge ku China, bagita China Village, China City awo. Najja n'asulawo ennaku 2 n'akola n'akomawo. Towabawa accommodation, tobawadde facilities, tobawadde capacity ebeerawo. Naye gwe kibazo bewateeka e Mulago hospital abasajja abangereza bwe bagizimba kankolere summary narrative baali balina kitante courts bano nga bali mu maje batwalawo ne bateekawo CMI ne ISO. Bwe bamaze bagigabidde Sudiru Rupereria kuzimbawo maduuka. Therefore bw'obeera okola Mulago ngoyagala capacity to think and an environment to think and work as your top scientist or respondent artisan at that time, oinagenda kusula Kalerwe. You would think in a jam we see kibazo nga kana bayingira kankwe example, no not example really, to understand the whole concept. Bagamanta yagala kuongera musala the teacher agenda kumongera siringi semeka tezusuka mtwala 2.5. No, I saw the target is about 4 million. Ngama teacher or primary. Okay. But secondary school, but target their science teachers is about 4 point something million. What? In what? In a year, how much is the increment? The increment is over 200% because currently they get about 1.4 million. 1.4. Gwambo muteka ku million nya. Muteke ko musoro. Take away about 30%. Pay as you earn. So roughly 3 million. And that target is for how many years? Economy ja kuberi etya. What will be his expenditure? Kana bibufunza? Nde kanjogere wanga. Omushana alidde naye naawe n'oli obudde bwange. Naye mbadde ngamba nti bwe tutunuulira Uganda nze ndowooza nti tutandikire ku buntu obutono ennyo nga tetunana kaya na biwanvu. Mu COVID ono president yalenga nti Bassaayansi mubalaba bakola omulimu munene nnyo. Waliwo akantu kaali katono nnyo bakayita lunch allowance. Abasawo ne bannansi naga nti okulya obuli nti ezi ssente zikola ki? Dino sembyeyo okusoma nga bakyabanja. Just lunch allowance yabaki Bassaayansi abaliko ku qualify. Aha. Bannansi ne batuuka n'okuga nti bagenda kwekalakaasa lwa mmere. Ekyo kimu. Eyo nsonga ekyaliwo. Ekyokubiri bagende ku kikalayi beeyiye. Ekyokubiri tugenze ne tukwata line ya kunenya na kujolonga blame and mean mwe babasomye at C simanyi nankani muina mugaso yaga HR gwe nkugoba okolaje bwe tutandikira ku line eyo tuba twekwasa. Nze ndowooza mu speech eno President Museveni yabadde musajja mugezi nnyongera bulijjo bwakola oba mukalaba n'amanya nti bano bazze bajja kunziza mu ebyo ne kiki nange kanfuna omukisa ogupushinga line yange nakola ki kyekyo kyennyini kati naga nti bino byonna obikyusa otya yemmwe mulina mugaso kibiki. Naye kakati ng'eggwanga tusooke tutunuulire. Kakande yayogedde ku utilization. Bobo olina abatono gwayagala ennyo obakozesezza otya oba twanike nti abange ndi overwhelmed neetaaga Bassaayansi bangi naye n'abaliwo tebakola ki tebammala. Ekyo ekibuuzo ndowooza obwedda kye tuliko wano. Ekyokubiri buwagizi ki? But nanisoma weekend by the way amawulire online publication ya Zimbabwe nga Rwanda basomese bakimye Zimbabwe. True. Ningamba imbira yafe yabaki East African community ni integration Kakati mukulu kibazo
ekyo ne tukissa wali bwe tumala ekyo kuba tugenda tugamba nnyo nti gavumenti tebawadde mirimu ekyo tukiteeke ku bbali n'abo beetawadde mirimu nkola kyeteekeddwawo nti mutabani wa Kakande leero bw'aba nga scientist yandibadde tatunulira nnyo kugenda kufuna mulimu muki mu gavumenti wabula yandibadde atunuulira bassayantisiti banne gye bali ne bye bakola. Tutendereza nnyo America naye innovations ezisinga obunene tezivudde mu bantu bakozi ba gavumenti wabula zivudde mu bantu abakozesa resources z'eggwanga ne bayiiya ebintu ebiteeka America waggulu. Vaccine for instance. Okiwulira? Bakozesa government resources. Aha. But private people. Nina documentary gye nabadde ndaba abasajja abatandika lift Otis. Kakati mukulu kibazo nga tuvuddeyo eyo. Nze n'emboozi ndowooza nga tuvudde ku bine ebyolwali kuba luno lwadenga lwali era lukyali lwali. And President Museveni mugezi nnyo mu ebyo ayina kyayagala beyiro n'ababbi bente kakati naye yagambye ababbi bente ndowooza n'abalimi b'emmwanyi n'abagende wali n'abalimi b'emmwanyi nabo tebasaanye kuba waaki beyiro n'abalunzi b'enkoko nabo bajja kukola ki bajja kujja eyo emboozi naye ejja kubaawo. Naye tusooke tutunuulire mukulu kibazo nze ndowooza nti bwe tubanga ddala debate twagala egende mu maaso olina okusooka okutunuulira okuviira ddala eno wansi mu primary mukulu kibazo omwana omwagazisa otya sciences bw'omala okumwagazisa kiki kye weetaaga okumutendeka okiwulira mukulu kibazo nga mmaliriza omutendeka otya bw'amala okutendekebwa bw'afuluma wabweru kiki ekiriyo ekigenda omukola ki okumuyamba. Government ennaku zino yateekawo bagiyita simanyi research and innovation fund baziwa universities okusinga then sente ezo ze extending nti kibazo bw'obanga wafulumanga scientist n'otandika akantuko oba abali ekatwe ngenti mwe muyinayo kawindo we musobola okufuna sente ezisobola okubayamba okwongera mu innovations zammwe zibe nga zitambula. Naye bwe tunaaba tukyaliko ebyo nga ne food allowance esimanyi lunch allowance eganye ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire nkomawo ne Muwanga Kivumbi. Kyuusa odde ku Airtel omukutu gwa 4G gwokka oguli 10 ku 10 mu Uganda olyoke wafunire ennyongeza ya data ya bitundu 5 ku buli 10 ku buli bando ya data gy'ogula ng'oyita ku Airtel Money. Genda ku dduuka lya Airtel n'endagamuntu yo ey'eggwanga ogule sim card leero ate erigo wa business tuweereze email ku business.support@ug.airtel.com. Nyumirwa emiwendo egikyasinze okubeera emirungi bwe kituuka ku kukubira banno okusindika obubaka internet ne Airtel Money okwetoloola Uganda yonna ku namba gwe gye weesimidde singa eba ekyaliwo. Omukisa guno ogw'ennyongeza eya data ow'ebitundu 5 ku 10 gugendera ddala okutuuka nga 15 Novemba 2021. Airtel, the smartphone network. Obawota ge mazza bakulu abaana ndumidde tubatunula bamusuloza wano ge mazzigo ko mutalike mikozi makamu negasosola madini mawango muwadi n'omupatiri baganyisa bakolingi wotaleta amaanyi agogola amasafu dagala njagala tuganye ku makya mu ntuntu ne mu ttumbi abakulu namwe abato bwova wota mugule mu buli dduuka supermarket nako akaduuka katono akakulya manju. Ebintu bingi ebitutukako mu nsi muno nga tetubyetegekedde ng'ebimu bisanyusa ate ng'ebirala bireeta ennaku naye nga mu byonna ekisinga obukulu kwe kwewulira muli nti olina obukuumi obumala wano ku Absa. Bizinesi yo, amakaago, emmotoka yo, okusoma kw'abaana bo, entambula zo n'ebiseera by'omaaso ebya famire yo tubiteeka mu insurance okukakasa nti obulamu bwo obuganyirwamu nga tukutangira embeera y'ebigwa tebiraze. Kuba ku nnamba ey'obwereere nooti 8 nooti 222 333 olwaleero oba kyalire ettabi lya Absa erikuli okumpi. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Absa Bank Uganda Limited Company Registration Number erinnya 227 erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Uganda ekivunaanyizibwa ku kukuuma sente eziterekebwa mu banka. Absa Bank erungamizibwa ekitongole kikulina ebyayinsuwa mu Uganda.
Airtel etongoza 4G network egogobe etisi na mataba kayanja gwafo mugulwe mukono mu district ye mukono kyuusa katodde ku Airtel onyumirwe speed ya 4G ekusobozesa okola ebintu ebyenjawulo ku simu ye ya 4G ne simu card ya 4G kwesa Airtel Money okuweereza sente okusasula ebisale okugula airtime n'ebirala bingi nyiga *185# okutandika kyalira edduuka lya Airtel likuli okumpi okumanya ebisingawo oba kuba ennamba y'obwerere ya customer care 10. Cause when we celebrate, we make magic together, me and you. Oh, when we celebrate, we make magic, Woo! Every kuchuko bitandise. Pearl Magic is celebrating 3 years of creating magic in your home. Be a part of the celebration. Stay connected to Pearl Magic channel 161 on DSTV Uganda and channel 304 on GoTV Uganda. Pearl Magic, the home of our stars. Kiri erife okuziyiza n'okulwanyisa okusaasaana wamu n'okukwatirwa ekirwadde kya COVID-19. Eno y'emboozi ya kawonawo. Nene ekintu ekirala mu buntu kyeyanzijako kyendya okulwawo okukola ky'okubeera n'ekisa ekingi nti luli bwe mbadde nveeka mu mmotoka n'ensanga abantu ku stage nga nnyimirirako ne mbatwala naye kati olw'embeera eno mbayitako ekintu kya stigima nakyo weekiri ng'olaba nti abantu batya beekengeramu omuntu ono akomyewo naye taatusiige ne ku kyalo eyo gye tubeera bwe bawulira nti amaka ago gaalimu omulwadde wa covid abagenyi bewafunanga tebaddamu kukyalira naye ekibi kyempulidde mu bitundu ebirala naddala obwemu byabwe kyekyokuba nti bababoola n'okubaboola ne bakugaana okugula n'ebintu ku dduuka. Kiri erife okukuuma abantu baffe obubaka buno bukutuusibwa ku Radio Simba ng'eyambibwako Mastercard Foundation. Kiri erife oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo jikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Muwanga ndi very conservative mu byokulowooza kubanga Charles mufunye muwuliriza byo byaga Charles nja musabanga kimwe ennaku zino wetanire nnyo reporters enfulumya gubo ng'osooka ozifuna in your argument zijja kuyamba or beefing up with the figures because Charles mwadaga nti Museveni challenge ye ayogera ku wage bill recurrent expenditure yaffe out of 40 ezabuliwo no sente zitwetaaga okuddukanya emirimu gye tuyita recurrent expenditure ezitali za nkulaakulana ku a 45 trillion budget recurrent expenditure ziriko 27. Yes, ku 45 recurrent expenditure ziriko 27. No, it's higher than that. Wage bill ku recurrent expenditure 85 trillion. Zoka. 5 trillion of 27. Guy, recurrent expenditure centers ezitali za development zetubeerako zetusansanya mu ggwanga wano kufukwana mu ttaano abali abatono ba professor n'abalala no wage bill yona parliament byonna government kyesasula wage trillion yezo nenga ku recurrent expenditure mu spending at 27. So kizibu cha Uganda si wage bill katisiri kanko intelligence naliwo nga yekyagamba nti you know what SADS eziri ku Lake Choga bw'olinya wano eri wasituka bw'ositula abateacher n'obongera omusaala the wage bill n'alinnya ekya eyinza okumalawo the entire current expenditure. No anti kyegambye nti the question is not a wage bill mu break mbadde mbabuulira nti if you had a performing economy eya Museveni mu budget eno gye turaninga sente ez'omusolo eziri exempted zetwandikole URA eze yandicollectinze naye nga twasonyiwa ku lw'ensonga zaffe
ate ogenda okutunulamu najja nosaga kwogera nnyo kampani zijja kumba bubi ng'ate buli mwaka basonyiwa kampuni zezimu zenkana ziri 7.7 trillion esente ezinsonyiddwa mu misolo kakani njaga bino biwulirize nnyo then wakibiri sad mwina kyemuyita debt rollover debt refinancing sente zetwewola. Can I inquire on that? Bwe baba sonyiwa ku musolo, do they pay that tax? Because kyempulira nti Uganda government ejja kukanabira emujjako omusolo then nesasula not necessarily. Now je tuyita debt refinancing sente zetwewola zetutasobola kusasula ziri 7.4 trillion. Tegeza senga osasula omusolo gwonna osobola okusasula debt refinancing boteeka okusasula okufuna sente zaabwe naye olwokuba tetusasula 2.3 trillion mu profit tokolekitinze musolo 27 trillion ow'ebbanja akubanja olwolinze ova notasasula bbanja nenoga nti bbanja lyaffe libeerewo kakande babadde borowinga no amabanja gyetuyita debt refinancing kakande bwobanja gavumenti nga tetuyina nga kanaabi atuwola nga gwe tukutereza kanaabi nga tumuwa interest senga ezo tukolekitinga just 1 year osobola ozikiryalinga because ozina naye obanga eyo naye senga ezo ozikiryalinga ku direct revenue oba otaasa 2.3 trillion kakati nkutwala otegere nti omukulu oyo simanyi oba ali bwere briefed ku economy naye ali kakati bovaawo abitunawo bovaawo 4.4 trillion. You know, this is interesting. Companies zitasasula musolo ziri exempted tuyina bad debt mu commercial banks ya 18 trillion amabanja gatasasuddwa companies zitasasula musolo zinako 4.2 trillion tosasudde musolo wewoze sente zaffe nazo tozisasudde and some exit after those exemptions. Exemptions ezo period beggwako ngagamba nti nkoze ki ekisinga okuluma muzo gye bayita VAT exemption. VAT exemption is kanabyo salawo nti okola pain right katugombe ku mulwana si akola nice nagamba nti nice nze njikolera ku nusu 10 naga nti nze betunda peni yange ku nusu 10 mfunya amagoba government ngeyina VAT ya 20 ya kati ba 7 government ega tako 18 ku buli 18 omusajja namukollectinga ngatunze pain government nemugamba nti ezo nazo zisigaze nze kugabidde ezo nazo ezo ziri 2.2 trillion okuva that means omugaggo ono agenda ne ku maama wange mu kyalo namunyaga government nga government emukwatiddeko nemugwaneko n'olwekyo question yokuba nti tetuyina sente sintuufu ono kyasi agambye nti akomukulu kagendako mu budget eno yaggwa campaign classified budget yali ya 5 trillion kitegeeza classified budget yokka yali esobola okusasula emisala gy'abakozi ba gavumenti bonna nga naye ziri mu classified totomooko ng'ogenze giri abiririrwa omushanaze yagambye oliza atoolako n'agenda nazo mu bbaala ezo ez'omu bbaala ate ez'omu bbaala zaali 5 trillion. Kakati you don't have a crisis of money. Classified mwagwire ebyokulwanyisa yes kakati ngenda kubulira ngenda kubulira argument ezo Uganda yagula security equipment, the money is not classified. Security equipment sigimanyi twagula security equipment someone nyinako byaza siri permitted kubyogera twagula security equipment tugenda gisasulira emyaka 5
twagigula 6.5 trillion. Buli mwaka tusasula trillion ngemu n'ekitundu ku classified asset eyo. Security asset. Sente ezo twazeewola tuzisasulira bilioni 7. Yes, mwekibazo onayogeredde mutangizi nga ababulize baffe nze nayogera kuno mugenzi Beraro general yenga takanya na mukulu Museveni on that classified expenditure ekirungi katakyaliwo yenga bwoba ogula those equipment zina consumables zina consumables. If you buy this jet fighter ngeno Sukhoi oyina atokujigulira bombs. Yes. Kati yono kyasooka okukola agula jet fighter n'agiteeka entebe alenga talina bombs. Ekyo talina ate ekyokubiri nga ne pilots abazivuga nazo nga takoze eki kati naye because oli agula jet fighter kyatunulira is commission on the jet fighter. So kati some type back at training a pilot for $1 million. Wanji? Yes. Training about type pilot over billion is Uganda. $1 million in Russia. Kati Peter beba togera ku bwavu bwa Uganda in real terms tebuliwo. You simply have mismanagement. The question is will science solve mismanagement? Wanji? No, of course not. Question is Africa's crisis is mismanagement. Is a management crisis. Does science solve a management crisis? No. So society zigenze mu maaso zibadde properly managed or because zina ba scientist. Proper management. Proper management. Does a proper manager, is he trained in a lab? Ebibuuzo byobuuza byaturizo nasi. No. Era sebo waliwo yabuuzizza naye ku social media olinga abuuza nti sebo bwe kiba nti science yajja okutwala eggwanga lino mu maaso lwaki cabinet yo inatejjudde ba science nejjudde mba no political science awanukeyo tuwe doctor tuwe wini bya nyuma yasoma ki engineer bali omunsi yasoma ki tuwe tiza besije doctor tutambule obutugambi nti kyekizibu twetaka scientist tuna besije wakatebe aje Can you imagine? Ne Minister of Education twandifunye ddala omusayansa tutandikire ddala Achenga ayambuka ku Prime Minister kubanga ono yali mukama woono nabanja yewachi ati development studies by the way ndokuba nasi naye simanyi bulungi wabyankulaakulana not so sure naye kyasoma obulungi biri mugundi mukatabu tuyinza obigugolinga wano so byatekayo. So the question is Africa's challenge number 1 is organizational capabilities. Nebe mujja kutegeka look wabaddewo science abaorganizing the Dubai Expo bona gye bagenda Dubai si dry no ngambye Dubai bagenda maski abaorganizing akyogedde mu science okwante Dubai wali dry so it is dry Dubai Expo. It was a dry expo. Uganda organizing the Dubai Expo. Those scientists. You get it. Let us look through countries as against the mumaso. Yes, technologies ziyambieko. Nelikwani agamba nti adoption of appropriate technology ziyamba. So science, you cannot undermine it. It's a game Absolutely. changer. It's a game changer. But it's primary in transforming societies. Yeah. No, not necessarily. Nti bobera ne ba scientist amarwaliro gana agaroti nga tegalina ba doctor
sebo kankuwe so for me highly experienced doctors abakugu mu nuclear tebasinga okweraliga nti obuwanga nga Uganda bw'obakkiriza nabo ne batandika ebintu ebyo ekya management kyoyogerako nti tebalina busobozi busobola kumanaginga bintu ng'ebyo ne science ne bana bamufunye era bayamukozesa fwa betwaja ku mulembe kuno Peter batugamba the market doesn't lie fe twakolera ebibuuzo bano ono kyayinza kuba butababulya ng'emakere waliyo kosi bagitanga saswa swasa nga twakava mu lutalo it is not saswa it is swasa but do you know why irrelevant concept do you know why look what try to put them mu lutalo the society yetaga rehabilitation yetaga reorganization try na nyo lot of relief. Finally, so there was so much NGO work, Ngabagala social works. Eranga they were paying highly. People without anything, the best performers. Never bagenda babisoma. Later on, today, abana badde never soma core courses. Today it is low. The elasticity of supply. The elasticity of supply and demand. And the demand. It is basic economics. It is basic economics. Muzeta ina kubaninga buongo obwe. Nabadde njogera n'omuzadde omu. Omuzadde omu. Nanga nti nze omwana wange yayise nengenda mutwala kusoma bwannansi. Nangamba lwaki? Nanga ne oli kwe nawerera degree atudde waka. Ne bano bannansi bano bachaba bayina emirimu. Yes. Nolwekyo omwana ono yayise nenze kamusoseewa mu bwannansi wano ajja kufuna omulimu. I ask every single day. Mudere waka kufenna essimu ze tuyina ezisookerwako a massive phone ya nuclear weapon phone gy'oteeka okubeera naye ya mechanic plumber electrician and technical skills katapu kaganye plumber aluwa eyo market weri tewetagana enforcinga era fledge agenda yo labor era abana bajja genda babisome kakati challenges wesinga webeera okubeerera indala the highest paid people in Uganda are managers. If you are a high quality manager, even in banking, you earn more money than an MP. In Uganda's economy. If you are never know cut a new vision for a longer time, yet I get a computer over editor mulungi. Over managing editor mulungi. Paike ya kyuusa yali science. The reason Muwanga Kivumbi ngatona kukivaako ekyo ngatona kukivaako Muwanga Kivumbi wafuna ba makanika b'ebyuma ba printer abalungi ne mukyosoro papa Muwanga Kivumbi ngatona kukivaako ekyo second ngatona kukivaako ande munaye bad management yamaliriza erese ekyuma ekitatambula ngatona kukivaako Uganda singa nayo yali company ngoyagala because oli nanyini capital amanyi company yokusurviving capital yokusurviving he needs a good manager kati wano Uganda tetugitunulira nga company eyino okusurviving chobola we don't invest in management gatukola mu private sector tetubireta mu government absolutely chobola you have politicians including Mr. Museveni nga economy does not respond to them. These investors are never bothered about them. So naye mukulu Muwanga could be nga omukulu ayogera science kubanga yeso sizi nti mwe bakoze social science makerere na wanawa mwe musinzo creating a problem kubanga otunira abana bali mu nupa wa agitating so many of by the way baswasa so many of these creating a lot of headache nakanja ono kibazo. Do you know why we change coaches so frequently? If only the football management science can be brought into management of society. It's because one, omupiira gwadakika kyenda. Abasambi bali abiri mu babiri. Wina ali nono tekwa kuba goal ezisinga ezoli omulala. Boza
there is much fixing several ani kyegamba bw'osamba tournament eziwera emipiira egiwera nga togobye bagoba bugobi. So the only reason why you have lousy leaders in Africa is that even our goals are not known. Even when they don't score, no firing. Mpuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire John eddakiika emu yokka gwe ndowooza oli beneficiary we NSSF eriye yabadde ansaba wano mbu njogere ku NSSF just 1 minute. Ono ye akake yakajjeeyo so zikyaliyo kakungulu nyinza okuleeta ab'ennyondo just 1 minute. Etteeka baalikomezaawo ewaaba Muwanga baliddemu balitunulire kuba oli teyaliteekako mukono naye bwe baayise Richard Byarugaba nabaga naye mumanyi nti ekonome mujja giteekamu kati abaga we tutate ssente wano ne wano ne wano ketugeza ne tuzijjayo ekonome yabitege. Of course ndabawo nga issue ya first of all bill bagikomyawo nali ndowooza nti ebintu nga babikanyako bebijoktabule already bakanyiza bawakazi leaders executive nti bajja kubitwala as a ritual committee itunuleko basayininge tulirabye liddeyo mu plenary 1 week lisinga bayise lyakadaga ekadaga tuza no 1 day nali ndowooza bajja kuyisa ni 1 day kubanga ebintu bina all the issues had been ne ate kati neewuunya ate era bazzeemu okuyita Byarugaba ate baddamu empigana lyenga ganti n'abali below 45 nabo bafune kwegamba. I'm sorry omanyi sometimes mbeera saagala ku commentinga kuba ojja kusembayo ovuma. Nalabye comments z'abamemba ba parliament abaweerako. One is even the understanding of who contributes to this fund. Omu ku babaka yabadde alowooza nti eno ye magic bullet egenda okusolvinga ebizibu by'economy. You're talking about 200,000 people only mu economy. But possible beneficiaries balinga emitwalo 9 bokka. N'oli yaga nti abantu baffe covid abakubye nnyo babawe ssente zaabwe bonna possible beneficiaries abali eligible balinga emitwalo 9 mu kanaana. Okay, put it at 100. Kati it's not a magic bullet. Ekirala bill yatekinze a new perspective. Oli bwe yabadde commentinga one of the other members of parliament amanya sagala gogera yagambye mbomanyi covid akubye nnyo abantu baffe. So this is not a plan for a longer COVID period. relief. This fund. is a COVID relief that they are planning for the law, and I felt so katonda tusaasire. But every society nebyo mukulu olanya ye yabirese not olanya kubanga yakiriza coffee bill nayitawo n'atunwa ebbali. I can forgive Olanya. Ate n'agamba nti should come back on the floor. I can forgive Olanya. Why should you forgive him? Fe abalunda abantu bano fe tuyina ekizibu bwe bakupresentingira ababaka babiri ne baleeta Muwanga Kivumbi ne baleeta n'owe waffe ku malwa gwe tunywa naye noga nti ono ye musajja waffe n'omulunda bw'atuuka eri n'ayogera olufolofotto. Swallow the bullet. Very briefly kanabi oba etteeka lino liriko abannotu bali mabega waalyo nga balisindika kubanga ekimu ku kyetaagisa olwaleero debate weba yakolebwa ate nga yali mpanvu ddala tusitulebusi tuzihansad eri oba nayo tebagisaving tekyakkiriza kati kyoga nti bano ababaka abaliyo tebalina mugaso kubanga nabo bebaliwo at this material time. No, kiri kyakkanyizibwako ensonga yali emu yokka nti tebagisavinga tebayiwako mukono kitegeeza nti arguments zonna zayiika. Kaloli nze kambadire mu history because manyi gye biva nga onigo bell mulimu akantu kamu mulimu akantu kamu ke basmagolinze akali very interesting nti the fund now in the new proposal is moving from the Ministry of Labor and Gender and yones tukegendewa mu finance luli wabangawo dual supervision kati kigenda kati na copy ebigezo I thought that agreed the position
bwe basinkana finally agudi position naye Muwanga ajja kutuuka correcting naye yaliwo well in the current mu original draft yali shifting to finance what they are discussing now parliament it is moving to finance. You see mukuru kirewa yagamba nti bajjayo template eri kyekyabasobola okutunu nagikomyawo yonna yensonga lwaki mwajjamu ne tax element kyetwasobola okutunuulira zino ensimbi this fund wegwa mu mikono y'ono wakawempeyane segirinya n'agigwako fe NRA occupational nakabatu atutya so the first kugiyingizaamu obugalo was out of fear oyina fund obote yagiteekawo now it is very rich and it is cash bwegwa mu mikono ya kibazo ngobade tumumanyi so nga tulina ato okugitunuulira kati okugitunuulira kwajjera mu biseera bya Oniga Jeffrey Oberu ku Nsimbe Estate ibo bojjukira that investigation on Nsimbe Estate nga ajukulira yali Cheye says Teddy Cheye investigation yayingirawo but the main objective of the investigation yali kukwata Ntonego Berry ali mubi yali kumanya siringi simeka how much money was it ogenda okusanga nga kiswanga yamawe ezona kata ortalo ortandikira kuzitwara mu finance njagala omanye mu deep state yali ayinayo omuntu mu finance actually to be exact mukulu Sam Kutesa yali eyo and kwe kutanka okuzimba board yayo badenga anti yali responsible yali omukulu mwesigwa okutana waliwo omukyala kati agenda mu exile kati we manage but you see you look at the board so anyway so in summary the fund was invaded ate ne bazibba ne bazijaga kati there is no money. I think there is money kati these are public documents gendo ononye the biggest lender mu economy yaffe is NSSF indeed ne mu private banks is NSSF now luli bayagalako n'okuga nti NSSF eno tugijjemu divest tufune abalala until they realized nti wano we wali sente zokwata n'okozesa ebirala. The true argument is one abagala COVID relief let us campaign for COVID relief stimulus I agree. Of the economy across the board. Okay. Two, traditional roles of savings should be also jealously protected. Nezitabera subject to opportunistic debates zino zenda ndabye n'ennutunga naye ebigenda really what are the objectives of a pensioner of saving? Nobody's there because people are not responsible for investment. That's why you if you could give your chengaka tukwa sent new vision yone yazukwa ne enjo genda mubala kati no kadi wano tufukire ekizibu. No, these are the real things. Ngatowa kola sebo kakati okujjako nga toba butambala baga nti akafa omukutu ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Muwanga wasembedde we wali heartbeat yange banna Uganda NSSF ku musaala gwo etwalako 5. So what do you do with the border riders in retirement? Kitegeeza gw'osigaza 95 ku 100 bw'oba tosobola kukozesa 95 ku 100 kye wasigazza lekera okutulekanira ku 5. Kamanda wange tasubuleka akawunga kandi biridde wabugula wabuno obulinga chacho yika 3 nakubamu obonga bw'obulaba kyokka kasooli wa kikongolira nkese bino n'ekikumi sigula abalimi b'omulembe guno balima kasooli ategerekeka nga ye DK 831 abalala balima DK 777 DK 989 kasooli oyo akula mangu asiba bulungi akola akawunga akalungi atagumira ekyeya noonya ba Faith Agro Inputs ku Container Village maaso g'omulyango oguyingira Cooper Complex bakubire simu 075 93 84 89.
Ku Housing Finance Bank tukimanyi bulungi nti ebiseera bino bibalina okusomoza okw'amaanyi naye ate bizinensi tezirina kuyimirira wadde osobolera munda mu Uganda oba osalansalo tambuza bizinesi n'enkola zaffe eziyamba ku basuubuzi ez'enjawulo ezitegekeddwa okwanguyiza emirimu. Yogerako naffe leero ku bikwatagana ne bank guarantee, import ne export financing, certificate of invoice discounting, import loans, commodity financing contracts, LPO financing n'ebirala bingi. Yogerako ne ttiimu yaffe eya trade finance ng'oyita ku noti 774-252-833 oba ku WhatsApp noti 771-888-755. Housing Finance Bank, we make it easy. Housing Finance Bank ekolera wansi ebiragiro bya Bank of Uganda nga ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Faba Just to Let Real Estates Limited tusaba balandiroodi mwenna abalina ennyumba z'abapangisa, warehouse, apartment, offices, amaduuka n'ebizimbe ebirala nga musanga obuzibu okubanja abapangisa abammwe, muzitukwase tuzibabanjize. Atwetaaze tukubire ku noti 75-65-33-8 oba noti 78-5-33-8 oba jja ku ofisi yaffe e Najera Bulabira 2 Road. Tukwase ennyumba ze ezipangisibwa ffe tukubanjize. Ebiri mawulire essaawa eno bikutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Eno yasimba news buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno. Gakutusibwako Airtel Money abawanguzi ba East Africa Fintech Innovation Award. Kati weereza sente oba oggyeyo sente ku miwendo emirungi olwaleero tuli naawe ebbanga lyonna. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones. Kakati zirinya ezakayita ku ssaawa 6 ez'emisana gya leero abatuuliriza nate musibe mu kyano n'amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu ndi James Tenywa. Omukulembeze wa Uganda Mami Yoweri Museveni agamba nti obukulembeze bwe bwakugenda maaso n'okuwagira obukulembeze bwonna obw'ennono obuli wano munda mu ggwanga. Bino bibadde mu bubaka bwe bwatise Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula eky'abantu, emirimu wamu n'ensonga z'ebyobuwangwa Betty Amongi ku mukolo gw'okujaguza emyaka 13 kasookedde Ssaabanyala Meja Beka Kimaze atuuzibwa ku Bassaabanyala ng'omukolo guno gubadde ku mbuga ya Ssaabanyala esangibwa ku lusozi wa Birumba ekiri mu mbuga kumpi n'embuga y'eggombolola ey'Ebbaale. Ono agamba nti ssemateeka yakolebwa mu mwaka gwa 1995 awa buli ggwanga